So abatulaba cruise exclusive ngenda kubamba letera embozi ya mvuka munaffe Solomon yakava mu komera. Osubidwa mu makomera meka? Gali mukaaga. Myaka emeka? Myaka 7 n'emyezi 8. Myaka ojja kwogerako nnyo. Myaka 7 n'emyezi 8. Myaka 7 n'emyezi 8. Mukwano gwe yafa. Eriye yafa. Newayo. Oli yafa yani Abdu yafa. Naye si gwe wamutta. Yasi uvuyo na accidentally kuba yasindikibwa nga bulabanga wano. N'agwa wali kati n'akosa omutwe omusayi ne gwegata n'obwongo tugenda omutuusa mu ddwaliro nti akoze ki? Yakutuse. So family n'egamba gwe wamutta. So mu kwetaasa mu kulaba ng'obudde bugenda wanvuwa mu kkooti. N'ogamba kaneweeyo kale bansalire. Kabansibe ngende nkola obusibe nsobole okudda nsobole nange okwegatagata ng'obudde bukyali kubanga otuukayo ng'eri abasajja b'emyaka 8 bamusibaana. Alina emyaka 5 bamugamba genda okola 5 ng'obalabalamu emyaka 5 omusajja w'emyaka 5 n'agaweza ddi munda mukomera. Kati bw'obalawo otunafunamu ebyo byonna byonna n'ogamba nze kankole gino emitono nsobole ovaayo ng'obudde bukyakola ki? Bukyali. Ku cruise exclusive kwoba olinda emboozi ya Solomon, emboozi y'ekkomera naddala eri abavubuka okusavinga emyaka egyo si kyangu bati mugana naye kulikayo. Nvaayo. Wayize eki? Wayize eki? Obudde obusinga emikwano tegina nnyo makulu era beera nekyaliwo ng'asobola okuyamba kubanga mbaddengawo obudde buli eri obukadde nga nina ebigurupu byange bye nali nga ntambula nabyo naye ebbanga lye mbaddewo lyonna yes ono bano bye nali nga mbeera nabo akaseera akatono jangu tugendeko wali be babaddewo ate bali be nabeeranga nabo obudde bye twalyanga nabo babaddeewo. Myaka 7 gyonna. Myaka 7 n'emyezi 8. Naye emikwano obudde obusinga olondamu omuntu ataliwo kyakubeereddewo. Dax Vibes abaddewo. Dax Vibes muganda Bobi Wine. Muganda wa Kyagulanyi abaddewo nnyo. Kuba teri mbadde mulwadde ng'olukya mpeeza ssente n'engula eddagala ate eddagala obudde obusinga lyetukozesa li very expensive. Nomugamba mwana kino n'agamba tewali buzibu naye nswa amaamu n'omulindamu ne wayitawo kaseera n'olaba nga ssente azikuweerezza. Ye abaddewo siina kye nnina nti nnyinza okugamba nti Dax kino mwana weebale naye ye abaddewo. N'okubeera nga nfaanana bwe nti kubanga omuntu omugamba nti nabudde obusibe wiiki nga 3 emabega agamba nti naye byonna bya Dax ne demo wange baddewo. Ate nga just yali girlfriend. Just yali mukwano gwange obudde obwo. Kati okkiriza nti ye mukyalawo. Kyo nakkiriza dda si nti nakkiriza kubanga omuntu obudde obusinga bwe basiba omuntu ng'alina family obudde obusinga abeekyanga. Oli n'agenda n'akola ebibi n'oli n'akola ebibi. Naye omuntu okubeerawo n'abeerawo ebbanga lyonna nga waali oluusi tomuyinaamu mwana okitegeera naye nga yalaga nti afaayo gy'oli abeera munno. Osaavinze obusibe tebubadde bwangu. Bubadde buzibu nnyo. Kuba bangi abafudde ng'olaba omuntu afaawo ne bagamba. Obeera wano naye ng'ebintu tonnatuuka bitegeera. Tonnamanya Uganda bw'etambula. Yo sinabagyetegeeza bulungi kubanga wano obudde obusinga mbumala wano sitera tambula kuba sirina mikwano nti nja genda ewa kyali wange gundi giri ekyaputta y'emikwano yaggalwa kati emikwano inazimba mipya. Cruise exclusive kuba olinda emboozi ya Solomon. Ndi naye naawe awulira muli eri bw'onaagiwulira ng'owandyagadde omuyamba maybe afune entandikwa mu bulamu tomanya. Solomon katulabe kye tunasobola okuyiiya. Kale thank you so much Dax Vibes. Weebale nnyo weebalire ddala ogwo omutima mulungi na weebale nnyo na Mukama kusobozesa bambi kuvaayo ng'oli mulamu. Kale saa zino mulinde emboozi ku cruise exclusive temuvaamu.